The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds? At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Eby'Ekiteezi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa 8 omwaka tuli mu 2024 mbaniriza program The Mighty Drive tubeera wano buli lunaku okuva ku Monday mpaka olunaku olwokutaano essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 buli lunaku tubeera n'omugenyi ow'enjawulo era tubeera twogera ku nsonga ez'enjawulo. Njagala okubategeeza oba okubajjukiza nti we are live on Facebook, tuli mu streaminga live ku pages zaffe ebbiri eza The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube era nayo tuli mu streaminga live ojja kutusanga ku The Alternative Uganda. Otasobola kutukwasiza ku Facebook ojja kubanga ate osobola bulungi okutukwasiza ku YouTube. Osobola okubanga ate munaye naawe ogoberera bulungi shows zaffe, owuliriza bulungi omuntu aba atudde mu studio, osobola okubanga naawe ate osharinga ideas zo ku nsonga oba topic eba eyogerwako. So n'olunaku lwa leero nja kubanga ate mbayisaamuko ku mawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo wezinaawerera ssaawa 2 n'eddakiika 2 omugenyi waffe yajja kubanga ate yatwegaseeko dda mu studios ate n'omumbejja tujja kubanga tuli wano nga tuhostinga omukulu onono nga former deputy RCC wa Rubaga omukulu Burora Anderson tujja kubanga tunyumyamuko naye inspiration fighting corruption agijawa nasalono ganti anaye oba kulekerayo kubanga ate nkola mu government is okay naye nga nze sikkiriziganya na buli bwanguzi tugenda kubanga tutunuulira kiki ekimuwaliriza okubanga ate abeera voko nnyo ku nsonga era naawe abadde nga awulira Burora Anderson aba muzze okumutegeera wanene ku nsonga za corruption ojja kubanga ate naawe ofuna omukisa ogumanya Burora Anderson yani tugenda kubanga ate tumuzaayo ke mabega emyaka nga 10 tegeere yatandika di politics we era kiki ekyamuwaliriza okuyingira ebyobufuzi so nno olw'ensonga eyo nja kubanga ate nkubiriza nnyo osobola okubanga ate otwekuumirako program ekunyumire osobola okubanga ate you engage in discussions n'abantu abalala nga oli well informed ng'ebintu byoyogerako oba omuntu gwoyogerako oba omumanyi bulungi nnyo kubanga ate information oba bagijja mu kamwake so nno ekiro ekikeesezza olwaleero tokedde n'amawulire ag'ennaku okuba nti ate tuviiribwako omuntu omukulu ennyo mu byobufuzi by'eggwanga onono ng'abadde political analyst mulungi nnyo omukulu Tamale Mirundi onono munnaye bamwanawunsinze okuba nti yafudde era nga yafiiridde wali mu ddwaliro ly'Ekisubi hospital ku Entebbe Road onono munnange mu ddwaliro eyo abadde amaliddeyo ddala omwezi nga mulamba onono ng'abadde mu ICU era nga buvuddeko mu gw'omusanvu ennaku z'omwezi ndowooza zaalinga 23 mutabanyi we amanyikiddwa ennyo nga Tamale Mirundi Junior yavaayoko n'atugamba nti taata we embeera si nnungi kubanga baali batandise okubanga ate emmere bagiyisa mu tubes okubanga bagimuwa munaye ekiro ekyakeesezza olwaleero yatuvudde ku maaso ku ssaawa nga 5 ez'ekiro 5:45 munaye era eyasoose okubreakinga amawulire ago yabadde mukwano gwe omukulu ennyo omukulu Mr. Frank Gashumba nategeeza nti ate mukwano gwe yamuvudde ku maaso omukulu Tamale Mirundi yazaalibwa mu mwaka gwa 1964 mu district y'e Rakai era ng'ono yasoma n'akuguka mu mawulire yafuna bachelors mass communication kuva ku ssettendekero Makerere ate n'afuna ne masters mu communication kuva ku ssettendekero ey'e Makerere University ono abadde musajja mukulu era nga we bamwanawunsingidde nti afudde abadde awezezza emyaka 6 bweddu era nga munnaye twagala okubanga ate tukungubagira wamu ne famire ye n'ab'eŋŋanda awo era ono yakolako nga presidential press secretary okumalira eddala emyaka 13 paka mu mwaka gwa 2015 bwe bamureplacinga n'omukulu Doni Wanyama so tugenda kubanga ate munnaye eggulire eryo tuli followinga sobola okulaba preparation wezigenda okubeera naye nga twagala okubanga ate naffe tusitandinga nammwe ne family ate n'abooluganda n'ab'emikwano era nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda aguwummuze kisa mmwe n'ababadde tebamanyi Tamale Mirundi ng'ogoberera ebyobufuzi bya Uganda gwe ŋŋamba nti kirabika obadde toli serious kubanga musajja oyo abadde teyeerya ntama nga ku nsonga azijjayo nga bwe zirina okubeera nga buli lunaku abeera n'akatabo k'abawandiise
abadde era ng'agamba mu katabo kange ekyo nakyogerako naye kati munnaye kyannaku nnyo nti tumwogerako nga twogerera mu byayita nti abadde so nno kitalo nnyo kitalo ddala ngenda kubanga ate nvaayoko kugulira eryo nzireko ate wali eri ku high court munnaye olunaku lw'eggulo kooti enkulu yayisizza okusalawo ku musango gwa Service Awards era nga bano basazeewo munnaye omukulu Mathias Mpuuga ne banne ba commissioners abalala ne babejjeereza era kooti n'ekirambika bulungi nnyo ng'eraga nti Service Award eno baagigaba mu mateeka era nga yayita mu Parliamentary Legal Committee era neeyisibwa bulungi nnyo era n'agamba nti abakulu bano tebalina musango gwonna gwe bayinza kubateekako naye mu nsalawo ye omukulu Douglas Singiza nga yabadde mu mitambo y'omusango guno munange yagambye nti omukulu clerk to parliament alina okubanga ate agenda mu disciplinary committee kubanga akangavvulwa kati awo omuntu we yeebuuliza ate bw'abanga yagambye nti awaadi yayisibwa nga yali ligo yatambulira mu mateeka ate lwa nsonga ki lwaki ate clerk wa parliament abeera akangavuzibwa naye nga tugenda kubanga ate omukulu tungendako ewa Mathias Mpuuga naye yavuddeyo olunaku lw'eggulo n'ayogerako eri bannamawulire n'addamu n'abo ababadde nga bamwesimbamu nti buli omu abadde akolera ku linnya lye n'agamba nti abamu n'ekitiibwa kya kubanga ate bamuyita omukungu wa Kabaka Kibaluma ono nno yabadde omukkakkamu ng'ayogerako eri bannamawulire yategeezezza nti abamu ku mmwe ye bwe yakolanga emirimu gya Kabaka abamu ku mmwe mwakolanga bivvulu nti era ye tabaddeeko mu bulamu bwakwejjalabya oba obw'okwesanyusa abadde muweereza wa Kabaka kuva mu buvubuka bwe era n'agamba ebitiibwa bye bamuwa yabikolerera n'agamba abamu ebitiibwa bye bibaluma era n'agamba nti omuntu munnaye n'avaayo n'agamba lwaki bamuyita omukungu ow'ekitiibwa era ono yavuddeyo n'ayogerako ne ku MP eyayimirira ku floor of parliament n'agamba nti nze mbadde manye nti ow'ekitiibwa bamugamba nti ow'ekitiibwa kitegeeza omuntu ali corrupt n'agamba nti omukulu oyo yamuwaako omulimu okumala omwaka mulamba ng'akola naye ate ekitiibwa kye tekikyukanga n'agamba nti it is unfortunate nti ku mwaka omulamba gwe yamuweeramu omulimu yakolako emyezi 6 egyali Disemba naye ye teyafaayo yamusasula ensimbi ze nga bwe zaalina okubeera n'agamba nti yamwewuunya nnyo ng'ayimirira ku floor of parliament ng'ayogera ebintu bwe bityo n'agamba nti so abantu abadde bakulembedde ensonga eno sigamba nti babadde n'ekigendero babadde ku kituufu naye bo babadde balina enge ku mitima n'obutaagaliza n'effutwa nga bo bintu bingi nnyo ebibaluma ku Mpuuga ono nno omukulu yayogeddeko n'agamba nti era tulindirire ajja kubanga ate yakola press conference ng'alangirira ekiddako era n'ayogerako n'aweereza obubaka eri bannakibiina kye ekya NUP n'agamba nti kati bafutegedde ekituufu era alinda okulaba kiki kye bazzaako bajja kwetonda era n'agamba era bwe bateetonda ye ekyokukola akimanyi bulungi nnyo ajja kubanga ate ateekinga steps ezinaabaziddako era nga ku nsonga eyo abantu abamu babadde bagamba kakati abadde basolooza emikono ejja kubanga ate munnaye abantu bano babafulumya ate bo bali kuki omukulu Theodore Sekikubo yagambye ffe tuyina ensonga zaffe era prayers zaffe za njawulo nnyo ku ezo omulamuzi ze yateese mu nsalawo ye era n'agamba nti ffe ensonga yaffe kyagendera ddala mu maaso kubanga abakulu abo balina ne ssente endala ze beewa ezitali ezo eza Service Award nti nno bano balina beewa emiliyoni endala 22 mbo balina travels ze beewa balina budget nnene nnyo beewa ssente nnyingi nnyo bafuluma ensi nga bwe baagala babeera bweru n'agamba nti so balina prayers zaabwe endala nnyo ezaawukanira ddala ku ezo ez'omulamuzi Douglas Singiza ze yateese mu kusalawo kwe era n'agamba nti bo motion yaabwe ekyagendera ddala mu maaso era ono n'asaba Speaker wa Parliament okubanga ate ayanguyiriza ensonga yaabwe esobola okubanga ate ekolebwako mu bwangu ddala kubanga ye yagambye nti kati wano kino ekintu kimazeemu abantu amaanyi naye ng'era Mathias Mpuuga yabazeemu n'ababadde basolooza emikono n'abagamba nti kati ndowooza mufuneeko ekirala kubanga mubadde mulwaidingira ku linnya lyange naga nti n'ababadde tebamanyikiddwa buli omu abadde ayogera erinnya lya Mathias Mpuuga ensi esobola okubanga ate muwulira
emuwulira oba emumanya naga nti kati ndowooza ke kadde musobole okuba nga ate mufunako ebirala. Era ono yategeezezzaako n'agamba nti bwe yali nga ye leader of opposition yagezaako nnyo okusomesa ababaka be butya bwe mugoberera budget. Era n'agamba nti abamu yadde nga emitwe gyabwe si gy'emyangu okukwasa oba kale baasalawo obutabitegeera, naye nga ye yafaayo nnyo okulaba nti ababaka be basobolera ddala okuba nga ate bagoberera budget n'okugitegeera. Yategeezezzaako nti okumanya abantu ababadde batambuza ensonga ya mpuuga alekulirwe okumanya bayina effutwa nti abamu baali ba commissioners ku kakiiko komiti ya legal and parliamentary affairs nti era n'olunaku olwo lwe baayisa ne bateekako n'emikono baalimu ne basayininga nti naye n'abamu naye abalaba nga bagamba ffe y'ensonga tetwagiyisaako, naye nga bwe baleeta abaali mu attendance ku olwo olunaku ne bayisa n'eyo budget ababaka abo baalimu era ne basayininga. N'agamba nti so nno ensonga eyo tebadde nti y'abantu babadde nti balumirirwa naye babadde nga balwanyisa mpuuga aveewo. Ndowooza tunagamba nti ate kati oba balemereddwa tugambe nti geemu yabasinze oba gwabase mu vi. Ngenda kubanga ate eyo ku parliament nvaayoko nzireko ate munnange ku nsonga ya kasasiro ekutte wansi ne waggulu. Kuva ku Sande twogera nsonga ya Kiteezi ne kasasiro yabutikidde abantu okuzaayo k'emabega munnaaye Kiteezi landfill nga bwe bagiyita naye nga ffe abamu aba environmentalist tumanyi nti eyo Kiteezi it is not a landfill wabula it is a dumping area, nti kifo bakifuna ekyokubanga ate badumpinga mu kasasiro kubanga landfill n'emitendera gyayo kwezimbibwa si Kiteezi bwe yazimbibwa. So munnange kyova olaba nti singa yali landfill teyandisobodde kubanga ate ebumbulukuka nesobola ate okubanga etta abantu. So nno olunaku lw'eggulo twayiseeko mu kibuga Kampala ng'abantu beemulugunya nga kasasiro asusse okugeza nga ku katale ka Sentibali ku Ddembe ne Nakasero nga kasasiro muyitirivu nnyo era ng'abasajja abasomba kasasiro ono bagamba nti kati nabo munnaaye bakaluubirizibwa olw'ensonga tebakyakkirizibwa kubanga ate batwala kasasiro okubanga bamuyiwa Ekiteezi ate nga bano badirectingiddwa okubanga ate batwala kasasiro ono bamuyiwe enkumba mu bukolwa ku lw'Entebe. Buli omu ayita ku Entebe Road amanyi jjaamu w'Entebe era nga bano bategeeza nti ensonga lwaki kasasiro yeetuumye mu kibuga Kampala munnaaye lwa nsonga nti babadde basomba luutu 3 kati basomba luutu emu olw'ensonga nti ekifo kye batwala okuyiwamu kasasiro kiri wawanvu nnyo ate nakyo kirina emitendera gyakyo gy'oyitamu oba kiriko amateeka. Bano bagamba nti ekifo kino tebakkirizibwa kubanga bayiwamu kasasiro ng'essaawa zisusse 3 ez'ekiro era nga bano bagamba nti bwe babanga ezo essaawa zibasanzeeyo baba bagenda kusula mu bimotoka byabwe ate nno basobole okubanga ate bakeera okuyiwayo kasasiro ono basobole okubanga ate bakomawo mu kibuga Kampala okutereeza ate ebiba bisigalidde. Bannakibuga Kampala abakolera mu bitundu ebyo naddala eby'Enakasero boogedde ne bagamba nti bwe kibeera bwe kiti okweyongerayo okumala ennaku nga 2 ate munnange kijja kuba kisusse kubanga bagamba nti okuba ekiwunya kisusse olw'ensonga nti kasasiro asusse buli lunaku bongerawo naye ng'ate abajjawo batono ddala olw'ensonga nti olugendo kati lwe baabawo okubanga batwala okuyiwamu kasasiro luyitirivu nnyo ate nti munnange n'abajja okuyoola bw'atuuka ku ssaawa 7 avaawo ku ssaawa nga 9 ate no n'ayoolekera Entebbe Road ejjudde jjaamu ate nga n'olugendo luba luwanvu ate n'atuukayo nga ekkubo eribatwala ku Bukolwa nalyo bbi ate ne basangayo nga ate nayo layini esusse awo nno kasasiro ne yeeyongera ne basaba nti singa babafunirayo ekifo ekirala ekyokumpimpi kye basobola okuba nga ate batwalamu kasasiro ono okusinga eky'Entebe eri mu nkumba bajja kuba basiimu nnyo. So no bye byensonga eziri mu Kampala ndowooza n'abali ebweru wa Kampala nabo ensonga ya kasasiro bagiwulira n'abamusomba okumujja wano okumujja wansi bamutadde okumuteeka ku bimotoka nabo beemulugunya ne bagamba nti eri mu Kiteezi babadde basootinga kasasiro waabwe ne batuuka eyo omu ne bamutunda omulala ne bamudampinga unfortunately gye bamutwala teri bamugula also nno awo nno ne babeera nti ate tebakyasobola kubanga bafuna okulya ka daily income nti tebakyasobola kubanga tebakyayina gwe
bamuguza. Eyo y'ensonga ya kasasiro naye nga yetuddako ku update okuva Ekiteezi. Poliisi yategeezezza omukulu Patrick Onyango ono nga ye mwogezi wa poliisi wano mu kibuga Kampala yatutegeezezzaako nti nno abantu abawerera ddala 24 be baakaziikulwa nga bano baabuutikirwa kasasiro era yategeezezzaako nti abantu 20 be baakafunirwako bannyini bo era nga famire zaabwe zatutte abantu bano ate nga abantu abalala bali mu ddwaliro bakyakolebwako postmortem era nga banaaba basobodde okuba nga ate famire zaabwe zizuuliddwa bajja kuba nga ate nabo baweebwayo. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lwa Mande yavaayo ku mukutu nayisa obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti famire z'abantu bano abafiiriddwako abantu baabwe aziwadde $5,500 ate gwe obanga wakoseddwa n'abawa $1,000,000 era n'agamba nti zino ssente tezirina kuva mu kitongole kyonna nti era bwe banaazuulibwa nti akasambatuko kano kali kwekusa ku gavumenti obutafaayo era gavumenti ejja kubanga ate abantu bano ebalayirira mu ngeri ate ey'enjawulo. Omukulu Emmanuel Serunjogi ono nga ye mmeeya w'ekitundu naye yayogeddeko eri abantu naye poliisi terina kuba ya bukambwe nnyo naga nti ekkiriza abantu kubanga abantu bano be babadde bamanyi abantu bwabwe babadde basula nti singa poliisi ekolaganira wamu n'abantu nebabuuza omuntu wabadde asula wakijja kubanguyirwa ddala n'agamba nti naye kati poliisi ekola mpola nnyo ate ng'ekitundu kinene ddala ekyabuutikirwa nti abantu abamu bajja n'okubatuukako ng'ate munnaye baavunze dda so naga nti poliisi asaba ekolere wamu n'abantu basobole okuba nga ate banguyirwa emirimu gye bali mu kukola. Ngenda kuba nga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi waffe ow'olwaleero mukulu Bulola Anderson twogera nsonga za byabufuzi ensonga za buli bwanguzi ngenda kusaba tovaako tuwumulamuko katono nnyo tukomawo.